Access, congratulations. President ekyo mulino kyatandika okimanyira henceforth yenze president omupya omulondo wa Bloggers Association era nga nondeddwa over 80% nga nawangula online over 500 votes nga ne mu internal committee namwo mu electoral college mpangudde obulu 19 ku bamemba abiri tegeza nemba nga mpangulidde waggulu nnyo nebaziza nnyo ba younger generation okumanya nti there is biology and ideology bakizudde nti mu ideology ndi wa tabu nnyo kyokulaba nava mu bakadde bonna nenesitwa nenzija mu eno ki industry y'abato kubanga obwongo bwange era bukola kyekimu neyanziza nnyo neyanzeeke wali okulembeddeko ku bantu ndudde nga nkulemberako ku bantu eyo mizikiti naye nga sifunanko buli fomu nga bwa president naye n'emyaka gye nnina ne community zenjogereramu n'abantu era nsobola okukulembera abantu. Twogere ku nsonga y'ababuloga. Abantu abamu bajja ne beeyita babuloga ate si babuloga. Ensonga eyo genda gikola otya? Anti ekimu tukozesa ekibiina tusobole okwawulawo ba masqueraders ne ba bloggers kubanga blogging is very thin line nga olaba love ne hate ne activism kati mwawula ba activist ku ba blogger ba activist bano balumbiye bakutte ba blogger ya blogging ku bintu ebyenjawulo at a time a blogging ku bintu byanjawulo si kintu kimu activist a blogging ku kintu kimu kiba kimuli ku mutima passion nga olaba tulina kyusa president tulina kyusa kitegeera we kigwa nga takifunya wanyiiga n'abeera insultive n'abeera nga munyiivu ne blogger fashion, entertainment, sports, economics, social economic, bote obeera blogger. Omusajja amukubye nkola nga talabiseko kaye wisdom chaliyo. Okutya kibamu ngeri gyalabyo ngejenda muwangulamu ku online yasuze nga nkubira nti olubuto telumuli bulungi so sewunyiza nga asindise agent naye agent we ajja mubalira ebibaddewo. Okay, tulaba gwe Ismail Alexis emyaka gikumduseeko nawe kikiriza nti gidusi naye abantu abasinga bagamba nti ensonga zino yinza obutazisobola anti abantu abongera ne mbagamba gweogulawo page noteekako 95 years neggalawo ng'omanya naye kati page zisigala ziggulawo nga wegambye ndi mukulu nnyo mu biology naye ate nkyali muto mu ideology kati abantu abasinga bafokasinga ku biology ne beerabira ideology. Abantu abasinga blogging sites zaabwe bazisiba yensonga endeeseera kulwanira kuba nange ndi victim tisinaawo page nalinanga ssente nga siyagga obulango nga nkola bungi naye kati batwala page zange kati nange njagala mbe nga nsobola olwanirira omwana ntibuzo lwaki ojjako page ye why ekitegeera sanity okuwemula okuvoola okuvuluga okubiritolinga abakulu byonna bikome okubika abantu b'ebitiibwa byonna tulina obisitominga kubanga ab'ebigaali balina association ababoda n'ababbi bennyini balina association. Why not bloggers? Lumbuye blogger si blogger activist era kyovudde olaba bamukwatiddemu activism tewali amulwanirira. Abagamba nti association yafuna ssente za gavumenti saleebiki bongo bagamba nti tebali wala ne mind yaabwe kubanga we baba abalala bonna bafunye etukola association nayo nefuna well and good naye nga intention zaffe ziri bigger than that lwakuba tuli mu kaseera kazibu buli muntu focus ye eri ku ssente buli muntu capital yamulya kati buli kyokola abantu balowooza otagetinze ki ssente. Of course tetutagetinze kuba poor naye we are going to lobby from different sources not only Gulu. If Gulu come along, thank God. Are we not Ugandans? Tuli different kuba na Uganda abaliyo mu bakoze eki tewali beeyongedde nakweyongerayo bad black gye bali Alex Mwangi buli muntu gyali ekitegeera oli chief listener ffe tetukoze nti tugendeyo naye otenga in the due process atuyitiramu era tujja kugenda kubanga n'abagenda okutuyita bangi bajamisi bajja tuyita bagagga bangi abagenda okutuyita abagantu abalina ebintu amayumba estates because we are one voice. Kyogamba solution kugenda Gulu okutereza Uganda
solution sigenda ggulu naye wekiba nti eggulu ewali chief listener w'abantu ba bulijjo ng'abalala bonna bagendayo ffe baba batugaanirayo ki anti nga saagala ebyo bya appointment za mu kkubo nti vuga yatandika otuuke eggulu olemere ku imu njagala afanda akonfaminge ku email in fact mu requesting nti tulina na mmotoka atuweereza helicopter. obwa blogger bulina ebizibu bingi buli muntu asobola okubeera blogger buli omu asobola okukwata akasimu ke naawe tutaddewo association mugenda kulwanyisa muti okulaba ngaomulimu teguddamu kwonooneka kuba buli omu akyayinza okukikola ngate netwogera abablogger people abamu tebabeegattangako exactly eyo yensonga lwaki tusazeewo twegatte lwansonga nti buli omu abadde blogger gyali akutta akasimu afunyeyo ka selfie stick n'akwata bwati naye abeera blogger netugamba no tuteekewo association yaffe eno ng'omuntu okugyegattamu afuna membership nafuna identity card nafuna buli kimu nabeera mu mateeka so kati abakwata obusimu gye babukwatira bw'abeera tali part of this association abukwata ku lulwe yamanyi era bwe wanajja gavumenti negamba nti enensa kuba buno obuyambi bugenda kuyambako bablogger ye tuba tetumubala yatafuna tabeera part of us bwewera kubeera part of us twegatteko you either with us or not with us simple experience ekisuubira kubeera etya working under with this man nsuubira okubeera ennungi ennyo lwansonga isima mbadde nkolagana naye ne mu bitali bino ebya association y'abablogger tukolaganye mu bintu bingi nnyo isima namutegeera akyali Sweden najja wano ne tufuuka ba mukwano ne tufuuka ba Luganda kati tufuuse ye president nze vice tugenda kukola nsuubira obukulembeze obutali mu nkana yonna kuba ffena tetuli bantu babi omusuubiramu okukyusa omulimu gwammwe ng'ate alina n'abatamukkiriza mwera bablogger banne yes musuubira okukyusa omulimu lwansonga musajja mukulu representative bw'aba ayimiridde mu ofisi y'omuntu yenayina n'amugamba nti nze kwogerera abablogger nze president waabwe awo omuntu tawakana musajja mukulu musajja wabuvunaanyizibwa so musuubira okukyusa omulimu gwaffe aguweesa ekitiibwa ekirungi n'ekifaananyi ekirungi gaali ng'okufuna ku numbers Lumbuye nakusooka kumala Lumbuye bw'atandika ssaawa 2 ng'alina abadongo bakadaama bali eyo kati bablogger basinga basanyuse naye nga nze Ashback Kato nze nsanyuse lwansonga nti nze njagala nnyo emirembe mu ggwanga Lumbuye y'omu ku badde basinga okukuma omuliro mu bantu bwe babeera bamukutte era kale tunakakkanako bannange